Akulira abakyala mu kibiina kino Dr. Yasmin Dawichi ategeezezza nti bayambye abakyala bangi okwetooloola ensi yonna nga bakozesa amatabi gaabwe. For me, the most important is when BPW International born in 1930, before the Second World War, and maintain this big organization during and after this very important event. Ufune sente ez'okuteeka mu bizinesi y'okwewola kuzibu nnyo kwa sente nyingi. Kati tutunuulira ensi endala zikikoze zitya. Waliwo kye tusobola okubakoppako ne tukireeta wano e Uganda. Ettaka bamanyi oddirekera abasajja. Mu famire gagaaga ojja kufumbirwa tebakuwa ttaka. Kwega ffe tetulina collateral. Tetulina ttaka lyaffe Uganda nti nze nnimira ku lino lyange. Era bakugoba ogenda tolina kyotutte. Kati ekyo nakyo abakyala bafunye batettaka. Basobola okwegulira. Bwe mbeera mu bizinesi ngaazi. Lwaki sigula kusinga okutunuulira buli obutaka abataata baffe batulekera. Kwega bwe bityo ne tutunuulira issues ezibakwatako. Ye Profesa Maggie Kigozi ategeezezza nti abakyala bangi balemereddwa okukulaakulana olw'okwetya mu mirimu gye bakola ng'okusomesa kuno kwa kuyamba okutumbula obusuubuzi n'embeera z'abakyala mu ggwanga. Abakyala poliisi eyo Uganda Revenue Authority babatya nnyo era bajja ne babasaba emisolo bamanyi okubateekako emisolo eminene naye abakyala bwe tubayigiriza omusolo ogusasula otya kuba guliko rate bwakoze amagoba oba tonnakola magoba tolina corporation tax gy'osasula naye kwegamba bw'oba tugwena wennyini toli mugumu tokimanyi nti taxes ziri bwe ziti we Revenue Authority bwajja omutya wenoosasula ebisoobo naye bw'oba ddala wasomye kakati ffe twagala tusomesa abakyala baffe tuyite Revenue Authority etuule nabo basomese musolo guli bwe guti. Ono ayongerako nti ekibiina kya BPW kiyambye nnyo okubangula abakulembeze nga bakola ng'ekyokulabirako mu bitundu gye babeera ekiyamba okukulaakulanya abakyala n'okubazzaamu amaanyi. Kakati nze bwe mpita mu musomo guno wenzirayo ku faamu yange abakyala abanneetoolodde bonna nsobola obbakyusa kubanga already bantunuulira nga nze leader. Tetwandisobodde kuleeta abakyala ba mukyalo eri bonna ne tubateeka wano naye ffe abali wano ffenna tulina leadership. Victorious Mumulabi amasomero g'ayina atuuka ku baana 4,000. BPW kibiina kya bwannakyewa ekiyamba abakyala okuguka mu nzirukanya y'emirimu egy'enjawulo. Eggulire lino likusakiddwa mu Kisaddaani ku WBS TV.